Kuba kasukola danga kikondo omuntu nakapa kakota. Ekyo kyo wakirabanga kikonde. Kati yawula. Mulabanga abalaba step. Mbwa muyingidde. Mulaba sex step. Amaso gammwe. Engeri gigamba nyina obungo doli. Kati mulaba temwetegereza. Nze musajja wa Katonda tonda omulanzi Jafali akubuulira ebiribaawo n'ebigenda okubaawo. Jangu ewange ngenda kukwatako bukwasi nkusabire otereere. Bantu ba Katonda muli eyo. Mutawaanyizibwa endwadde amagini gabakozesa emizimu egy'abantu abaafedda abanoonya emirimu bannange leero omukisa mulimu abaagala okunyweza abaagala baabwe leero bano abatatereera abo mbanyweza nga mpise musaala kubanze ndi musajja wa Katonda omulanzi abaana bamwe bali mu makomera jangu ngenda kusoma busomi saala yange olabe ng'embeera yonna etandise okukyuka mu bunnambiro bwe mba nkutte ku nsonga yo n'otereera akasiimo okampa omaze kulabako mwe abanneetaaze nsangibwa mukono wa Antony Nakisunga gwe atasobodde kusituka kujja wano osobola okuyita ku simu 0700898888 oba 07839888. Kale nkwaliriza nnyo ku show nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan. I'm here chilling with Sankalaman Detacha. Tunakiringako nawe. Sinnakiringako nawe tulina kitwabadde kukiringa nalidde kati nanyide. Omanyi okukiringa mukimala mu vali. Okukiringa kitegeeza nti mulina ebintu bye muliko munywa mulya mweyagala mulina akazi. Nendi wano nkaze emimwa. Sebo golide zata. Kwabadde kulya tulina kwabadde kunyooza tukiringa abantu bana n'abatula bennyini bagamba. Sebo olide kiringa tokumala sinnakiringa. Olide zata nalya ova kulya waneno breakfast. Kukiringa kitegeeza injustice nze ndi anti agotolira tenooza okiringa nange. Ati munenjegale tukitwalira. Eri sola kitwalira awo sikkiriza nze bulimba. Ndi wano bulimba na nguzi mu ggwanga. Areze bi promoting. Osiga bulimba na buchayi. Abantu nezo bagamba ndi takyalya nga munne talidde. Kyokka jjukira mu ndaba ey'amaaso bandabe nga gwalidde nze nga siridde. Bwe kiri. Naye ate osiga buchayi mbanto ganti akasajja kalidde ku gunnaagwe emmere. Ate nga Detacha simanyi naku zino kiki. Osala weight okola figure omanya abakazi ebiseera ebisinga bwabanga agala okukola ka figure buli bakataka bobaita busirimwe obuwalo obutono ennyo nti kagenda okulya kali akantu bwe kati waita ekisero gino mulabanga mutono nnyo gyokomogeja gyokomosemberera entaana ayo era kyewale ndogera lulimi lwa economics omusajja economist kankozesa ekigambo cateris peribus ekitegeeza nti other factors remaining constant buli lwoyongera ogeja osemberera entaana kyogamba nsemberera entaana jjajja nkulaba nga onatetuuka ku muggo gwayo Detacha ensanyusa okulaba ku show tubadde tuludde okukwayamuko ku mboozi ombulako nnyo olumu mbeera eyo nenkulengera bulengezi ng'oyitawo otyo ddeeno nengamba onomeye mwana storage banjiragira mu nzubazuba muno mu kabuga bikisaawulidde saategedde kabuga kaffe kabuga kammwe kano nze omanyi namanyira sentan oki kati wemba mu kabuga kammwe kano buli kimu ndaba kipya ngenda bwe ogunnya ogujjamu emmotoka nenga kino kinnya emmotoka egwa nebulira okyanyi olumu nali mu kinnya emmotoka nempitako nali ku Salama nina akamotoka ka yellow bito kaali ka Queen wa Bungereza ne bakansigamu obwavuga Queen musera by'okufa obiki motoka bw'abakungu kati jiga Jamaica waffe Queen ye president era ffe tutandikira ku prime minister kati bunina kabaka ye president era Queen wa Bungereza aba Queen wa Bungereza mwennyini gwomanyi na kati kabaka wa Bungereza yafuga Jamaica okitegedde kati bansigamu basira emirimu gy'enkola okutunda Jamaica naddala mu mawanga ag'abantu ab'emputtu eno iregera akati ne bansigamu akamotoka naye akamotoka kano ku butono bwako nagwa mu kinnya bwendi nekabulira emmotoka endala nejja nempitako waggulu so ebyo mbyewunya nti biri mu Uganda era ku luguudo lwe bayita Salama Road kale ndine Detacha tuze tuwayemuko ku mboozi wano Detacha musajjawo mwakola kolabo essaawa zino era omusajja oyo abadde atigomya abayimbi banne
era yakola statement lumu egamba nti no yesi muyimbi just musumbuyi obugenzo okero nako lwaleero yokola bomwagikola olimba lwatambula side yawo era wali onsubiriza nti mugenda kukola yo n'olulala simanyi nteekateeka kiziriwo nenga bwebukeeredde omusajja nga Saka Free Boss Pallaso eyadduka emisinde etafo 10 bali bamutwala yavuddeyo n'akinya omusajja n'amukuba ziri embi nga bwamugamba nti lwaki tamuwa respect simanyi respect oba bagulangule oba basabansabe naye ng'ebyabadde nkakasa byonna nti obadde obiraba musajja oba mukinywiza nnyo neŋŋamba yii lasita wa Detacha ne Detacha lasita nga batuswazizza nnyo atyala ate mwagala byonoonese kati omwana abamuyiwa ebinnyo ate mwandiga nti ate alieni ate oyiye veterani kati ebyo mwagala kati ate saa zino omwana yakumya obuntu bulamu ngera omuntu nti omuntu akusingako emyaka newe omusinga amaanyi gwe taatawo osobola omukuba kuba kati yakaddiwa nene bwagalula omuggo nakkuba oyinza obutamukuba olw'ensonga nti kiwali kye beta respect unu respect unu ono engeri gye yakabidde nnyo respect era omwana yagimwala yagasijja muyiwa manyi namuleka namuyisayisamu akabuyiyi omanyi kati fe abantu ababadde ku street kati muwaana simanyi empi simanyi bikonde kati awo abaddewo kati jesi kayiyi kakwesudya kayiyi nze saalabyewo kiri awo kuba kati ffe bwe tugamba ate okusumulula ate kiba kibi SM2 was in trouble. Ebaletede Canada Niagara Falls New Year Fest. Kubibira mwesatu kubibira mwena. Nyimiro kubibira mwena ngoli mu Canada. Okuvanga biri mwenda December paka 2 January nga tuli Canada. Gabitula andi kakati omusajja yagamba mutati adenja era banji bakubye bakanyama akubye bani lumu polisi yamunonaka ku kisawo jali mipira gyamasaza ne bamutwala nga talinnya era naavaayo ne tugamba omusajja ebyaddala tatya denja naye kuno kyatulaze jate denja agitya awo yalagide danti yetide ddala denja gomanya omuntu okukubanga tozaayo kati gwe omuntu noba tolina maanyi teri muntu gwe wakuba n'atazaayo kitegeeza nti ate oyo mubi nnyo aba akumanyidde nnyo ate yamulese bulesi Justin nti kagwe ekiruyinga omusajja eyansooka mu industry ekiyakoze kyamanya ye ghetto youth mujjuvu nnyo abeetaaga okuyiwa abayiwa abeetaaga okumuleka yejaga omuleka kati yamulese bulesi kati fe ababimanyi tulaba move soli ze yakoze nono kyeyazizaayo n'aba abadde waawe ne tumanya nti just fe ababimanyi kati mwe ababago waya ababago waya omubago waya yabaati totomerangako wadde ekiwojjo tokubanga yadde ensiri kugitta era ogimiisinga abasinga n'ensiri b'emulumu akuba eno naye ng'eri wano kati mmwe temusobola kumanya nti tewabadde ati awo teri na luyi lwamutuuseeko nno obadde okimanyi ngani zinabe oluyi lwamulidde ero nakulaba ne wabaddewo tukayita ka flex okateekawo butesi we tolina akuba kuno ekigere yakataddewo kayala nekegirakuno fe tuli baana babi osobola okunkuba ebikonda ana nga tekintuuseeko nenkuba kimu biyinza natuka kati gwe obukondi bwe buluma kyobwo biyinza natuka kume tubeera mu bbaaga kati omwana gwolaba nakati ali ku bbaaga ne bakooki bali mu kuba gakonde gali gennyini era yagambye nti akoma mu paati tusimanyi kikyagenda kukola ate kati ayinza okoma mu paati tu ng'ayagala ate kulabisa nga mmwe mwagadde ate alabise kuba kati wemunaamusudye nnyo mwagala alabise Pallaso alina show ennaku z'omwezi 9 Cricket Oval era gye tulinze benna tulinze show ya Pallaso nzijukira bulungi nnyo Eddie Kenzo yali alina concert yali alina show yali ya mwaka kibannange nga yetegekera kati yali akoze press conference kasiku nagenda yogera ebigambo ebyamujjako n'alwana n'amukuba naye ekintu ekyo kyatuusa Eddie Kenzo ye yamanyiyo because ku lunaku lwakyo lwennyini bali bagala kumukwata bamugalire naye okukakana nga batudde ku meeza ne bateesa ne kasoko kyakuba kasukola ddala nga kikonde omuntu nakkapa kakutta ekyo kyo wakiraba nga kikonde kati yawula omusajja yakubye omusajja oluyi olwaddala tewabadde luyi terwamutuuse nako mwanti obutambi mubulaba kifunane nga mulabanga abalaba obungodooli mulabanga abalaba step mbwamuyingidde mulaba step amaaso gammwe engeri gyegamanyira obungodooli kati mulaba temwetegereza mulabula mu biwoggana byefokotafokota mugamba musse fekatuli ebyefokota nitulaba ebyefokotera wewa teri lwi lwamutuuseeko era ne Pallaso naye yabadde jasi byakusaagira kuba ne Pallaso naye mubi
naye mukubi Pallaso naye tosobola munyigira mutoke naye mukubi naye tewabadde nnyo kakati singa Aleese Skin avayo n'agamba nti kagende ku poliisi awabire Sakafri Boss tekiyinza kumutataganya mu show esawa zino amwabiranga yamukoze eki yamukubye oluyi yamuswazizza okukuba kuwaayiriza tannamuswaza nako akayi omuntu naye bwakwegiraagira kwesongasonga mu ngalo maybe ng'amuwabira threatening violence nti kata nkube nate waliwo statement egamba nti no Aleese Skin yagenze ne crew ye ba ghetto youth ne bagenda mu rehearsals bagenze n'ebiso ne bakyankalanya ne bakola ki okitegeera nti olutalo ku lwavudde kitegeeza nti Aleese Skin yatandise olutalo ogenda okuyikiriza Pallaso bali mu rehearsal. Pallaso yabadde amusindikira ba ghetto youth babadde balazewa waliwo n'abazaawo nga bagamba nti babasaze ebiso biki story anti kyangamba nti kati abo we babadde bamukubiraawo mwe mwalabye nga bamukuba ba ghetto youth babadde baliwa lwaki olowooza waliwo ka video kamu ku bantu ababaddewo nga balina amasimu ennaku zino emmotoka neweba etomera omuntu alemerera okutaasa gwe batomedde n'akwata video kati ate kwali enisita nga tulaba video emu walabyeko endala olaba video emu nga Pallaso Akuba kali ka video kamu tonalaba kalala so kitegeeza nti eyakakutera yabadde alina okukakwata tewabadde nnyo Pallaso oli Aleese mumanyi tubadde naye soka kati ndaba ekyabaddewo nga tewabadde yako just Pallaso Pallaso agamba atya Pallaso otogera essaawa zino mukulembeze mu federation era mu myuka wakubiri owa Eddie Kenzo naye nga bagamba nti baze kutereeza mpisa mu bayimbi olaba nga bayimbi batambulira mu kkuba ettuufu kati ate bwe tulaba nga mu myuka owookubiri owa president Eddie Kenzo baze kutereeza empisa mu bayimbi n'okutereeza ebirala nga mukulembeze nga yakola ebyo eri abantu bakulembera kiraga kifaananyi ki oyo nno omukulembeze n'awabayimbi boosuubirira okukola ekyo nkuwe bamemba ba palamenti mu palamenti eziwera mu nsi 16 nga balwanira mu palamenti tutandikire Jamaica Uganda njakatandikira woomanyi tobalaba nga balwana bagiye n'emiggo Bobi Wine agamba nti yakuba akasajja nnako si ye yekka n'abalala bazze balwana boddongawo tobaani ate balwana ne personal ne beekubamu awo ne beeyuza South Africa tobalaba nga balwana Parliament wagiraba nga bagiyo n'emiggo kati alwa memba Parliament balwana kati ate abayimbi batalwane okulwana human nature Katonda yakiteekamu twebalula okubeera obazamu amateeka gyenyinagwera n'obazamu repercussion kyekiddakawo n'okireka naye nga abantu kuva dda beebalula okulwana kyabutonde ngabene bamemba Parliament balwana kati tekirabo wekimukoseza Pallaso sirabanga memba Parliament gwe bagoba mu Parliament nti walwanyi so Pallaso kimukosezaawa nga yalwanye kutaasa endezo manyidde ku kyobayadde bw'abanga yalwanye nakuba nsisalabye kulwana kuba sinababuuzaako mbadde mu byange bize sinnagendawo balaba kubabuuza wagwana kuba bonna tuli ku kivulu kubabuuza wagwana ate mulwana tuli mu yasozi nibayinza okuga nti tewabirabye gwe naawe olaba obutambi bwa babagowaya nze kati siraba butambi bwa babagowaya babagowaya bebatya bebatawata nkitambula kyenkituufu kati mwabaga nti balwanye simanyi oli yakubye munno oluyi sinnalulaba nze bakuba oluyi n'oyiwa ne supu n'oyiwa juice saliva la mayeresi n'ayiika enzymes ne ziyiika ngowooza kayiika ntuntu aka kakomye mu bbanga naye akatutamanyi neyakatutamanyi nti tisiina gwe nkuba nkankanga mu bukanzikanzi kuba Pallaso bw'atwala oluyi Pallaso gwe mmanyi luba lubi naye akaika ntuntu ako ng'olinga aweeweeta pikini Pallaso tubali tumumanyinga mu famire y'abamayanja era nga goyinza okugamba nti gaayi ono muntu mulamu gaayi talina buzibu gaayi alyoke waliwo kiyavudde mu mbeera okutuuka ku ekyo tannavaako mu mbeera yakoze eki ate abakuba muntu mulamu wandirabye ekyandibadde awo naye olwokuba muntu mulamu kyekyo kyewalabye nsi muntu mulamu nnyo era kyeyakoze nkirabye ddala kya buntu bulamu Aleese Skin muntu mulamu nnyo naye kyeyakoze kya buntu bulamu Aleese Skin asiba akuba babawunsa mu makiraabu akuba buli omu muntu mulamu ki siraba katambi nga Aleese Skin akuba omuntu yenna nze ndubulira bulizi bigambo byabadde ngina takubangako omuntu yenna siraba nga katambi siraba nga omuntu yenna nga yenyini nga yamukubako maybe nga bw'ogamba nti oba nkugambe nti nga tugeze
litojja alina gwakubye ne bagamba nti aba Galaxy bakubye omuntu ba Detacha nina pikini gwenkutise ne bagamba aba Galaxy bakutise oba Nimrod alina ka pikini kakutise ne bagamba nti aba Galaxy bakutise nga bona akitwala nti aba alien balina gwe bakubye neze alien mwenyini simulabangako kuba gwe bagamba bawunsa ku Fox nagaya ne mubuuza ne muga alien muyaye wa musikamu wantu naga takubangako ne Pallaso teyatalina gwe yakubye maybe nga yalwana adda mu America gye bamusibira tekimukosa ku show esawa zino kyalimu kyatambuze kya show because anakuba abawagizi abawagizi bazogamba nti ate tujagenda wa musajja oyo kuba ajja kuyimirira ku mulyango alimo soloza sente atadde mu tukuba gazo musajja wa mpisa mbi atambula akuba abantu kati ku alien skin because alien skin naye nabafani ate kati donzo kwekanga nga bafani alien skin bagenda soka no kerayo bagandi Pallaso oyagala alien n'otamukuba ate yamukubye olu yamukubye awagizi alien bagenda sokayo bagambe oyagala Pallaso otamuko Pallaso akwagala takona nako nakuleka n'okudduka nekkabanga linga naye ali awo so kitegeeza nti kyonna ekyabaddewo kwabadde kwekanga mu just tukuyita kwesikamu area 1-2 check steadily moving fashionably flowing balabe yaddye pan naye kano tugamba kuba ddala byennyini biri ebyababi bwe nsumulula omukono teba basigala embwa eri emmwanyi be tuli babi mu Jamaica eyo lulwana kyo olw'abayimbi olwali lubaddewo nga lwamenya n'emiti olwona lwebaddewo lwali olwa Vibes Katero ba Kirive Lizard ne bamutta ba ne bamutta nga bamukubanga kikoosi oba just muntu omu nga kikoosi miggo ba miggo bikonde bikipaka kufa Kalas dead olwana olw'ebyafaayo nti neyalukola neya akulira kuru ali mukomera nakati ate kuruyi wadde nga bamubaga n'abamwana yaswa n'abalala kuba nti kati nga bona aba nti Felix Kawesi yafa n'abantu abalala babiri naye tumanyi Kawesi nti ye yafa so ye Kanege so ye ali mukomera n'abalala gye bali nebbo tetubabala nenga gye bali nabo era nabasavinga emyaka mingi so ate yagamba teyali nawo ngera boga nti alien yakuba omuntu ku Vox ayinza okuba teyali nawo oba yaliwo because ye mu statement yagamba nti nebyokuba naye yawulira biwulire kati mbu bajja okubuuza ki ekyabadde omuntu wange yabakoze eki kati mukunyonyola wategayi namwefulira naganda ate alien ate yankubye kane Vibes bwate bwe yali agate yali okusinzira ku phone zina bikale byaliwo awo nga webimanyi ebyo kooti newe bayamusingisa omusango ffe tukitwala nti ye yakuba so lero olutalo lwali amanyi nga zizze zibaawo baninja bani bazze balwana bontekira byeko ebikondo okuva ku stage wansi oyo Vibes mwennyini ne Mavado marwanyi kuva stage and out ki zizze zibaawo okuva myaka gyedda bini naye twalako ne bonte biki bibaddewo okuva long time Spraga Benz abo ani bazze balwana naye nga sofa olw'ebyafaayo lwero nti lwavirako n'omuntu okugenda ekaganga kuba yali munne business partner yali muyimbi nnyo asaaki naye yali manager w'abayimbi biki ebyo business nengazi ki ekyabatabula okusingira ddala kwezaalawo era ebyo byo onsinga sikusinga ono alina ssente simanyi ono yakozesa simanyi ono yakuliddemu olukwe simanyi ono yakuwandiiseeko ebitajja bwe bityo tukomewo wane waffe ku federation eno laba enabamu omuzinzi Pallaso mwasinziira kubanga kati Eddie Kenzo ye president waabwe gundi naddakawo Shiba Kalungi nga omumyuko asooka then omumyuko wokubiri ye Guy Pallaso oyo waliwo n'owokusatu yali Juliana naye bamukyusa ne bamuzza kukya mu byensimbi side eyo olaba nti oli muyimbi ate oli w'amawulire olaba federation eno erina enaba n'olugendo because bingi ebize ne bibeerawo naye ne bikoma mu bbanga ne bibulizabulizawo ne bigaana wano tulaba of course wuma weeri olaba nti abayimbi abamu bagiwakanya naye eri awo yeebuzaabuza okitegevayo tevaayo federation eno olowooza n'abamu n'omulamwa ku mulundi guno sinnatula wansi maybe balaba bulungi kulaba bigendererwa naye nze buli gwendaba
boogera kola tunes. Oh yes. Ndaba kola tunes kola sinalaba nnyo koa. Sinalaba nnyo pulaani nnene. Lira buntuntu nze copyright. Kalwege ekigamba copyright bakimbye emyaka. Yogera copyright ne wansi waayo. Government to drafting nze kigero kwa tukoze tufunye law firm eno kuyimirirawo ne government to contact ne ya copyright bajimba kuva ku mulembe gw'abairi wamala. Gojimba buyimbi bane kyogamba nti ffe tulina akabadike tutaddewo. Mpulira kolatuni batubye ku kolatuni. Sinawulirawo kinene nnyo ne sinabiwulira nnyo maybe muwuliddeko ebisinga Nyanze bulunda bas vice president ngamutadeka akazana mpulira kubanga Pallaso ngamutadeka akazana mpulira kolatuni zaffe. Kubanga bwe nali mu lukiiko lwasembayo nalwetabamu naliyo naye era mu kutandika okwogera ku bintu bagenda okukola era basookera kukola tunes ndabanga maybe nga balina ebiranda bannabitugamba nenze sinababe wannyo obudde baire oyinza okuba zaatamanyi naye nga nze mpulira kola tunes mpulirako myoyo mukutte ne mutuweereze no sinagendayo sinamanya nnyo sinabisima nnyo nenjabbiwamu obudde ndabe wagwandiye Edikenza akubye endongo amawanga gatambudde awadi ez'amaanyi azireese wano nominations ez'amaanyi azibaddemu yakasemba kubeera mu Grammys wadde teyagireeta naye yajjayo mudaali awo abaana bamunona ku kisaawe bingi byageza kukola mu ndongo. Edikenza na capability okulembera abayimbi lwaki talina capability agirina because abimanyi just nti strategy engeri gyogenda obikolamu bye baagala babimanyi just engeri yokukibola nga ngambe nti boogera kola tunes twagala kulaba ngeri gye bagenda bikolamu because yenkulu buli omu we tubeera mu nsito ga njagala gaggala njagala kuzimbako ennyumba naye twagala nnyo okulaba engeri gyogizimbamu nokufuna naye okwogera kwesi nja kuzimba ennyumba nde gisinga nze kintama naye mba njagala nempulira engeri gyogenda okikolamu so kati copyright twagala tuwulire engeri gye bagenda obikolamu nga batandise nako batugamba ti kati twasayinize kino ti kati twatomedde kino ti kati twalabye gundi twasinkanye mu parliament kati twagize kino ti kati twadraftize kino ti kati tuyiseeko abakulu abaali bakozeko copyright mu Nigeria ne tubatuuza bwe bityo bye twagala okuwulira naye kati abimanyi kenzo just engeri gye bajja bikolamu yeyinza mukaluubirizaamu biki ne environment mwabikolera naye nga abimanyi omugezigezi oyo omukulembeze gwange yatadde omukono ku kiwandiiko ekiryafuuse etteeka okulya ebisiyaga mu Uganda mulimu ebibonerezo ebyokusibwa emyaka 10 7 abamu kalabba n'ebirala byonna ebifaanako ebigwa mu kkowa eryo mu Jamaica kiri kitya mwe etteeka mu Jamaica mwe lyateekebwako dda omukono oba ssebo mwe mwabikkiriza abantu babiri ekyere alidde omwana omuto ng'era bw'onaakwana omwana omuto nga tuli mu nsonga za kwekwana kuno kwa bulijjo n'okwana omuwala nga muto eba capital offense alidde omwana omuto ekisiyaga capital offense abikasi omuntu bukasi n'omukwata nampaka ebeere capital offense okitegeera n'ebigwa mutuluba eryo oba akasa omwana wabiki alidde omuntu omukulu nga beekwanye byabwe beerye bavunde ennyuma be bamanyi nze tebinkwatako lwaki mufa ku bantu bennyini nga bantu bakulu baagala kuvunda nnyuma leke bavunde akukase n'empaka nakukwata bukwasi kubanga era jjukira gwe nagwo musango ledde gwe weguli ntokaka muntu kintu ne bwe kuba kulya kakati akwanya omwana omuto nga tannawera namuga tulyemu ebisiyaga nga mwana muto oba mu masomero babiyigiriza abaana bakole ki ababiridde nga bantu bakulu tubalekere Katonda eyabatonda nze ffe tubalekera Katonda yajja obbabonereza kati era ofaananyeko ne Joe Biden nga nti abantu balekere eddembe lyabwe abantu babalekere ebyabwe nga bantu bakulu bavunde ennyuma waabwe nzi tebankwatako ng'omuntu olabye abantu wali wawuuma ale oli ku bintu bikaawa olengede woomolesi era nga naffe we tunywa walaja akaawa ne tuleka juice ngwakka walaji ne kanjokya nempulira nkanjokya nze mulindooza n'owebisiyaga ndooza bwaleka ngafa omuntu atanywa mwenge wanaatusekerera olumu omukyalo muyamuza akantu kemunywanga muzibiriza n'amaaso kabookya konze kookya nanga kati obadde tolaba minati maid kati nabano ndowooza balabika ndoza balina ebyama byabwe baleka ano biwoomerera ne badda ku kintu ekikaawa so kati kabavunde nze mina care about the reason nze ndi rastaman nze ekyo nkidiringa na Katonda wange divine conception ami art
naye sinjabbira so kati sifa nnyo kuba bidde bebamanyi kasaba nga abantu bakulu n'abakulu bagenze mu kisenge kyabwe oli akkiriza n'onakkiriza oba bakyala ku bakyala babaami ku baami nze awo mbaga beeri ebintu byabwe nga tumaliriza wananwo middanwa wananwa endowooza yange naye bwe libalize nga tteeka era tujja digondera naye munaabalumba ddi mu bisenge byabwe nga mujja toba nti ojja kweyingirira mu nju zaabwe beezinike mujja kubeera eno munaabateekako kamera mujja kukola muti era mujja sigala kweyogeza nti abo twabala bali babiri aga tusula babiri ye bameka kati muno betumanya basula babiri ne baguma bangi osanga bavubuka bana nga basula mu nyumba kati mujja beero mubateeke muki santu tetujja basobola bawala bayingidde bakulu okabeera kana akato kajja kujja kagambe nti yankase bino oyo bakwate basibe mulimu balandi oti abalugezigezi ojja n'opangisa ennyumba ali nomana noleta bawala banna abalala basatu najja nakonkola gaba bwaba yakugaana muntandikwa nga mwakkirizaganya muntandikwa nga mwakkirizaganya ndo ojja kubeeramu omu era abakubuuza bano bani for security reasons naye tasobola kujja na kiro saamu nanagamba sajja ateekeko okutu oyinza n'omugamba dde ntaddeko simu nga kuliko kabbulu kowulidde kasiiya anajja abikkule waagwani agambe misi minwa wotarwa nti nsano ye ne bwalaba minwa woto gamba dde nnyo akatunda ne kayiika so kati amujja toba n'abantu babeere emitwe gibalumire bwere abantu mubaleke beere tike mwana muto gwe bakikase siba muntu maisha oba mukole kyoyagala akase omuntu rep eyekisiyaga akase omuntu ekisiyaga naye beesanze beekwanye beemodde gagenza asizeeyo girisi asiwenaako buzibu murnaako buzibu bwonna akola bintu bye yejaga ebibye ajja muliro kujja mwoca Detacha nga tumaliriza ebintu byammwe ebyo ebyejjamayika bijjeko abantu baffe wano abayimbi ab'e Uganda bibajiddeko ddala wano tulaba omukulu Jami Culture ebintu byamutabula awo kyutikayi yaddabuze ono muwala mukakatsi n'abadde mu mawulire bwe mutwe bwe muloga abantu ne mwekwasa ebintu ebitakwatagana bwe mutwe bwe mujja okumalawo abaana b'abeene nga mubaloga ne mwekwasa obuyagirizi oza singa bali bukola buto singa baminisita ameka abagigwa betunywa nabo waliwo baminisita nga munywa nabo singa bajjeno bameka nga munywa nabo singa bayimbi obazeeko bana abayimbi bali emitwalo 36 mu Uganda singa obazeeko omutwalo mulamba nandigambye kale netoweza n'abantu 8 bwe mutwe mulonda wano ne muloga abana babendi muwoza sawulidde saategedde bwe mutwe mujja okuloga abaana mwekwasa ebintu ebitakwatagana obuyagirizi siba bubasula eddalo sibulabangako busudde muntu ddalo kubanga era tulabera bakumekereza baba tute mu rehab ate nga kyemmanyi nti no omuguweddalu bamutwala mu rehab omuntu yenna alina rehabilitating omuntu yenna abadde ne mental disorder si bulalu azisatira kuba bulalu anyway kiza okuba bulalu nga bwe kiyita mu lulimi olwaffe naye nga mental disorder ine ekintu kyonna kikucyanganyiza obwongo okutwala mu rehab ukakkanemuuko rehab zibeera ne mu maka musoka gundire ennaku zino alina ebirowoozo soka tumuleka awumulemuuko mu kisenge eyo notamuteeka bisenge noga ennaku zino temusumwasuma njirakafa abadduka tetulirwako ate alina obuzibu ate gwe tweyongera opiininga ennyo nemanafe abazungu abatusingako balaba omuntu ng'alinayo omuuza kiki naye obadde ki ffe tuseka busesi Jami Culture zamulidde namulabyeko walinga tuta ebinnya ebyatugaga ekifo ky'okuyiiya engeri kumutaasaamu tusinika binnyo bitulinga ebiwala mu gundi lwakulaba muntu akoze eki naye abazungu bagamba abadde atya ne bamujaza mu mbeera just kiba kintu kitono oluusi drugs zombi era ku drugs zona bateekako nti improper use of a drug penicillin chloroquine fansida biki panado mirako 8 owulire improper use
babiteekako kuli nti 2x2 kati gwe omutwe mupulira gunnuma nnyo kanywe buna. You have to tell them. So kati any drug newe gaba amazzi wiyata tulaba nti amazzi bwe bulamu naye bw'onywa amangi yakodonge na ya casket. Nalaba omwana yalya chapati 50 neŋŋaane abaana balina embuto neri yasobola eriyo yanywako kalita 10 k'amazzi. Ye yanywa kalita 10 teyafa. Bali bamuyita Bubolo Isaac musajja mugisu. Yali kangulu yanywa kalita 10 n'akakuba wali nakati ali kumwesa awo ayesa. Yakola likodi yabuuka namu n'agendako n'ettaki lwekyo kye yakola. Ayinza okuba yazzeeyo ng'alina mu Istanbul eyo baali mu kkata Doha. Alaba mugundi muntivya ali ku munu alaba. Yanywa kalita 10 oyo Bubolo Isaac. So eriyo asobola. Omusajja yalina abakazi 3,000. Tewali kondomu ebiseera bye tewali withdraw tebannagiyigiriza bantu. Abaana yalina mameka. Tewali Viagra. Yawaleti kati 3,000. So ebintu bibangayo. Gwobaako na bubiri osanga akalala bakaleti kaluga yaddemu kosanga omulala yakaleti senti oluddewo okundeetika ne bandeetika. So oliyo 3,000 kyakolanga. So webityo nti ebaayo extraordinary nenga nkugamba ekigambo kino improper use bwe buzibu then okujabala jabalantakin. Omanya abantu eri abantu abeesinisa ebinnya ebibawunya mbu ate eri ayinza kuloga then oyo omuntu taba mukkiriza era omuntu goli agamba teri ddogo taba amatamanyi Katonda ekyo kiba kizezengere eyo eba mondo buli muntu agamba teri ddogo eddogo libadde okuva ne ku Musa baaloga Musa. Bayibuli ekyogera nti Musa abajabala ntaki yakola omusota nabo ne bakola omusota ate bo bakola na mingi nga na mikambwe baloza abantu okuba ku lubereberye kati bwoganda terido bwogamba terido obanga agamba Katonda omweganyi taliyo oba mubuusabuusiza soka kati dogo abantu babajejabala wawula goyina kubeera strong inayaja kati okujabala wateeka okubaawo loophole gye bakozesa wateeka okubaawo omuwaatwa omuntu takujabala ng'oli straight like anaro kiba kizibu okujabala bakujabala bakozesa loophole bagite weakness omuwaatwa ekituli mwasonseka nakulyawo nakumansaamu eddogo novaako neekwasa improper use oyo expert ngaoyo jami asobola okuyusinga egundi obi expert nga jami expertabwayi rich spice we Uganda tasobola improper use of medication mwamujabala balogo mmwe bamayanja ngamba mayanja gwe sigamba bali ngamba gogambye gwani yanjule bulungi abantu bayinza okugamba ngamba bamayanja nze Jeffrey Mayanja aka Mr. Wagwa ya mwalo gajja mikalu kya mayanja gwe sibali wamulanze ali bali be basinga obulogono mayanja olaba baloga kirefa je katali mu matafali akuba amatafali baba bakulozi yagekubira siga sateka musenda bane bakuba negati yagekubira kyalo kyaffe bamuyita Sembajjo ayo kya matafali kati gwa matafali gayito tyandi baba bakulozi bwagaggawala neyenkana Sembajjo nemwe ono mayanja wabaki ndyoke sina buzibu bonna ndi stede mbuba muloga ali eyo avuga boda kumba ayo olamaja Zemba sasira muri kumpi na gaba muloga ali eyo Canada omanyi mwewusa bamuloga ali Bungereza adagire eyo London so bwe mutyo mu okuba matafali kunze Sembajjo gwe manyo mugagga
ku kyalo Kalagala nsobola okugamba nti amataffaali mabi bamuleka yadda mu kulima kitange mulimu wa watermelon omusinga ki bamuleka yadda mu kulima watermelon gale Detacha akyakiro esaawa zino endongo ndabanga yolinga yagiddirizamu sikutegeera nze endongo sigikubanga zisina pulaani ya ndongo mbwe nkya ngenda kutalingera kuta ndabira obulabizi nga na studio wengenze nsango lya kuba ekigoma nenkiteekamu nze sina pulaani yayo era sikulimbanga nenkwesidulizaako omanya nti bwenge bwebunkubye tandika okugamba ate okwosa enkya ngenda tta oluyimba ate baluyita gundi ate nkole ati wakawaalo ate simanyi nkuyiseemu eggaateyogala kuteeka concert omwaka ogujja bw'olaba ntadde jangu ku YouTube lulayo olaba lukunyumira lukube eyo endongo gye nkuba nze nenga nkuba bihiiti tandika ekimba nti dezakalamana nankale nadereja namedekangarameza pamaname ayananame yautanamezayana nawulira nga kikutuddemu hey gwe gundi zina mpola kuba zeredemo zetukuba zigenda hey secret ako sinze nakateekamu kake ani akateekamu secret mwennyini nti zinamu style empya zina olwetwakola ne alien nti ne bwozina abakadde nyimbyemu bubi nyimbyemu katukulekerere wano mbale ne Detacha Sankalaman tuwatuwayamuko ku mboozi lunankala tuwatuwayamuko ku mboozi nze Superman and expert boy the moving run around things Mr. Man sabo nakuwulidde ng'ogamba mbu akaana simanya mbu kagira katya kalekana akana kemukola nako kumacha nga kawini ng'ogamba simanya mbu wakakebera yonna n'otuuka n'eŋŋamba omunya esitole ekimwana nze nina kamera ezira abalogo kamera era nzireeka nenteekako mu biseera byange by'eddembe neŋŋamba mayanja ono yadde agala kunjabala era nenkukubira kokukebera kati nziza okukakebera nga kali mu ngoye nkayita mu kamera zange wakane nga tekaliyo kaliwaako kebasi kajewuwo nga kaliwakuwaako webasi neno gate ne kajewuwo nokakebera nze njabala tuve wano toyanze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan kwagaliza akaseera akalungi nze musajja wa Katonda tonda omulanzi Jafali akubuulira ebiribaawo n'ebigenda okubaawo jangu ewange ngenda kukwatako bukwasi nkusabire otereere bantu ba Katonda muli eyo mutawaanyizibwa endwadde amagini gabakozesa emizimu egy'abantu abaafedda abanoonya emirimu bannange leero omukisa mulimu abaagala okunyweza abaagala baabwe leero bano abatatereera abo mbanyweza nga mpise musaala kubanze ndi musajja wa Katonda omulanzi abaana bamwe bali mu makomera jangu ngenda kusoma busomi saala yange olabe ng'embeera yonna etandise okukyuka mu bunnambiro bwe mba nkutte ku nsongayo n'otereera akasiimo okampa omaze kulabako mwe abanneetaaze nsangibwa mukono wa Antony Nakisunga gwe atasobodde kusituka kujja wano osobola okuyita ku simu 0700898888 oba 0783988813 SM2 was in trouble. Ebaletede Canada Niagara Falls New Year Fest. Kubibira mwesatu kubibira mwena. Nyumiro kubibira mwena ngoli mu Canada. Okuvanga biri mwenda December paka 2 January nga tuli Canada.